Yes, Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna. Kakati njagala okutuusaako amawulire gwe ali ku mukutu guno atanaba kubanga ogafuna Mathias Mpuuga kaweddemu era ng'eno breaking news amawulire oyinza okuba olinawo ogalabye obanga tonnaba kubeera nga ogalaba. Kati wano ku mukutu ogwa Redison TV njagala kubeera nga kutuusaako waliwo ekiteeso ekireeteddwa ababaka abamu ku babaka ate nno mu bano nga basinga obungi naba NRM. Ekisinza okwewuunyisa ensi nti ku babaka bano kuliko omubaka amanyiddwa nga Joseph Gonzaga Ssewungu ono nga naye yali omu ku babaka ba DP block abantu bebadde tebasuubira kubeera nga bava mu Mathias Mpuuga. Ababaka bano baleeta ekiteeso essaawa yonna ekyokujja Mathias Mpuuga ne banne bali abana okuli Solomon Sirwanyi n'abalala ngenda babasomera awo obeere nga obategeera nga bano bagamba nti bano tebasobola kubanga nakati bakyatuula mu parliament nga bakomishona kubanga beegabira ssente ffe tetukkiriza babeere nga bakyatuula mu parliament eno. Speaker kisoboka kitya bw'obanga ddala abantu bano toli nabo? Kisoboka kitya okubeera nga ddala bakyatuula mu parliament eno ng'ate beegabira ssente y'omuwi w'omusolo? Abantu bano bataamye, abantu bano badde bakambwe mu press conference gye bakoze. Abantu bano ngenda bakusomera kuliko Theodore Ssekikubo ono akiikirira lw'emiyaga ndoza kansoke nkuteerewo wano ekifaananyi kyabwe mbakulage bulungi nnyo gwe ali ku mukutu gwa Redison TV. Ku babaka bano kuliko Theodore Ssekikubo akiikirira lw'emiyaga, Joseph Gonzaga Ssewungu ono nga wa Kalungu West, kuliko Honorable Sarah Opendi ono nga wa Tororo Woman MP, kuliko Patrick Nsamba Oshabe ono nga wa Kasanda North, kuliko Yok Alioli Odria ono nga wa Aringa South ye constituency. Batandise process oba enteekateeka okusenshalinga omanyi kyekitegeeza okugoba. Batandise enteekateeka okubeera nga bagoba Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Mbabazi akampulira Prose, Afoyo Kyani Esther, bano abeegalira ssente ezaakola akawumbi kamu n'obukadde 7. Amawulire agazze gatambula ebbanga lyonna. Bano nga bagamba nti mwe mwegabira ssente z'omuwi w'omusolo naye ate muli mu parliament muyinaayina tetugenda kubeera nga tukikkiriza, era bo batandise enteekateeka ez'okubeera nga basenshalinga ababaka bano ba commissioners. Bano bagamba tetusobola kukkiriza tubeere ne ba commissioners nga be bandibadde bavunaanyizibwa ku nsonga y'okukwatirira ssente y'omuwi w'omusolo ereme kubeera ng'ebbibwa, naye ate Madam Speaker abalese babeere mu parliament nga tebakwatiddwako. Bano bagamba tetugenda kukkiriza, era ekiwandiiko kye bafulumizza bakitaddeko omutwe omuzito ogusinza okweraliikiriza ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga, era bwe twogerera si birungi nnyo gy'ali. Ekiwandiiko kino nga kigamba motion for a resolution of parliament to remove Honorable Solomon Sirwanyi, Honorable Esther Afoyo Kyani, Honorable Mathias Mpuuga Nsamba and Honorable Prose Mbabazi akampulira from the office of Commissioner of Parliament. Nti ekiteeso bakireese, bano bakireese ekiteeso eky'okutandika enteekateeka ez'okujja Solomon Sirwanyi, Esther Afoyo Kyani, Mathias Mpuuga, Honorable Prose akampulira Mbabazi okubajja mu ofiisi ey'obwa commissioner. Bano nga bagamba nti tetusobola kubeera nga bano be batukiikirira, tetusobola kubeera nga bano be ba commissioners baffe bafuna ssente nnyingi okusinga omubaka omulala yenna. Kisoboka kitya okubeera nga ate bano bafuna ssente nnyingi ate mu ngeri y'emu era nga beegabanya ne ssente ate era ne tubaleka? Kino bano basimbye Nakakongo. Bagamba tetugenda kukkiriza kintu kino, obubbi. Bano abantu ababba ssente ate bayineeyine ate nga bayinaayinira mu parliament. Embeera neetabuse. Mathias Mpuuga birabika nga si birungi ku sayidi ye era embeera si ya mulembe nnyo, byonoonese. Jjukira omusajja olunaku olwaleero yabadde n'omukolo saategedde gwagenze gutya naye ate gugenze okuba nga bitambula ate ng'embeera eriwo yeeno ey'okubeera nti ssente zireese emberebezi. Abasajja bakalambidde bagamba tetugenda kubeera nga tukkiriza. Kakati omubaka amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo
ono gwe nkugambye akiikirira Lwemiyaga amaze ebbanga ng'agugulana ne sipiika Anita Amongo ku nsonga zino. Sipiika yamuvumako ko oba yamutyoboolako n'amugamba oyo nonsense, yogera nonsense wo n'ebirala ebyali bifaanana bwe bityo byojjukira. Okusinziira ku Theodore Sekikubo ono yagamba nti the censure motion will only require 177 signatures and called on all MPs to come out of hiding and append their signatures to the censure motion in order to save Uganda from being hijacked by the dogs. Ono ng'agamba nti ku kiteeso kino oba ku bbiiro eno gye tuleeta twetaaga emikono 177 okubanga eddiru yaffe etuukirira oba ensonga eno ey'okubanga bano tubajja kubwa komishona. Tetusobola kubeera nga be babba ssente ate be bafuna ssente nnyingi ate basigale nga be bakomishona. Ekiwandiiko kino beetaagako emikono egy'abamu ku babaka mu paalamenti. Kati Sseggo n'abagambye okusinziira ku nze twetaaga emikono 177 era nkowoola ababaka mwenna abali mu paalamenti eno nga naawe tokkiririza mu nguzi mujje tukwate ababbi bano ababba ssente obukawumbi kalamba n'obukadde 700 tubeere nga tubajja mu paalamenti. N'olwekyo twetaaga ababaka 177 ng'ababaka bano 177 tetusobola kubanga tetubalina mu paalamenti eno. Tukwasaganye ensonga eno nga singa emikono ginaafunibwa 177 gy'agamba kitegeeza butegeeza nti Mathias Mpuuga ajja kuba mu paalamenti asigaddeyo ng'omubaka owa bulijjo nga talina ofiisi yonna gy'alimu naddala mu myaka gino egisigaddeyo okubeera ng'amalako ekisanja kye. Mathias Mpuuga tabadde Theodore Sekikubo tabadde yekka mu nsonga eno. Nkugambye kubaddeko Honorable amanyiddwa nga Patrick Nsamba ono ng'akiikirira Kasanda North okubeera nga gy'akiikirira mu paalamenti ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati naye yeegasse ku bantu bano agamba tetugenda kubeera nga tukkiriza kubeera nga bano abana basigala nga bayinaayina ng'ate omuntu omulala bwe mumukwatira mu bubbi muteekawo embeera ey'amaanyi ennyo, muteekawo obunkenke obw'amaanyi ennyo. Kakati twagala obunkenke obwo bukolekokko ne ku musajja mukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Ssente zino zaali nnyingi nnyo, akawumbi akalamba n'obukadde 700 tetugenda kubeera nga tukkiriza. Kakati bano basimbye Nakakongo era Mathias Mpuuga ebibye si birungi mu paalamenti. Babaka banne nga kuliko nga bwe nkugambye nga kuliko n'omusajja amanyiddwa nga Patrick Nsamba, nga kuliko omusajja amanyiddwa nga Joseph Gonzaga Sewungu. Ono Gonzaga Sewungu y'omu ku bantu baali tebasuubira kubeera nga bava mu Mpuuga kubanga naye wakabinja kali koyinza okuyita DP Block. Kakati no twogerera nga bitabuse Mathias Mpuuga yandigobwa mu paalamenti kubanga singa motion eno eyita nkakasa ajja kuba tadda mu paalamenti. Kakati njagala okutegeeza gwali ku mukuto gwa Reason TV soko subscribinge gwatanaba kubanga subscribinga nzije tubeere nga ate twongera okuwa amawulire ku nsonga eno.